Bano be bamu ku basawo ababadde bayambako minisitule y'ebyobulamu okulwanisa obulwadde bwa Ebola obwabalukawo mu disitulikiti Mubende ne Kassanda mu mwezi gw'omwenda. Abasawo bagamba nti minisitule yabasuubiza ebintu eby'enjawulo omuli omusaala, ensimbi ez'okukolera mu bugubi oba risk allowance wamu ne ssente z'okwebeezaawo oba per diem. Twasuubizibwa ebintu bingi kuva ku minisitule nga tujja wano eno ebintu bikyukira mukadde bwe tukolera nga batuwa information ekyuka nti kati ssente mugenda funa bweziti kati temugenda funa ne batuwa contracts ne contracts tebazirespectinga. Ng'obulwadde bwa Ebola bumaze okutuulibwa ku nfeete mu disitulikiti y'Embende, abasawo bano ate kyabaweddeko okulagirwa okudda gye baava awatali kuweebwa wadde n'omuno gw'ennusu oluvannyuma lw'okumala emyezi 3 nga bakola. Tetulina na transport, contract yali ya myezi 6 naye ate bakugambuddeyo tebakuwadde na termination letter baagala ove wano ogende Bugenzi. Nsuubira nti omusawo singa aba avuddeyo nga yeeteeseteese okuweereza eggwanga lye ate yandibadde tanyigirizibwa mu mbeera efaanana bw'eti. Abantu abasinga bw'omugamba nti ngenda kujjanjaba abalwadde b'Ebola ekisooka mu kujja ogenda kufa. N'olwekyo ze bwe mba nvuddeyo nteekinga risk efaanana bw'etyo ate siraba nsonga lwaki nyigirizibwa ekyenkanidde awo. Wadde nga batuukiridde minisitule y'ebyobulamu enfunda eziwera ku nsonga eno, abasawo bagamba nti minisitule tebafuddeeko. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti ate waliwo n'abakulu abaagala okwezza ekitundu ku nsimbi ez'abasuubizibwa ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna. When the hospital officers actually come in and say we should have a standard pay per head of 85,000 shillings per person, which is not true. Everyone knows her bill, what he has been consuming and what he has been doing, and people are actually not comfortable with that, and I think we should come into agreement and conclusion. Bano kati balabudde obutava ku wooteri ya Panorama we babadde basula okutuusa nga minisitule ebawadde ensimbi ze babanja. Baveeyo ebintu bibeere birambulukufu bulungi, ssente zaffe n'abasawo bonna abakoze zibatubuulire zijja ddi na ssente zijja ssente mmeka, kuba buli omu abadde wali eno mu Ebola amanyi ssente mmeka ze yali alina okufuna. N'omukulembeze w'eggwanga baagala atunule mu nsonga zaabwe. Twagala okulayika nti omusawo w'eggwanga abaako omugabo gwafuna. Omukulembeze w'eggwanga Museveni oli ludda wa? President Yoweri Museveni oliwa? Abaana kye beebuuza, where are you? Kyokka minisitule y'ebyobulamu ebyogerwa abasawo ebisambazze. Okusinziira ku mwogezi waayo Emmanuel Ainebyona, baafuna ebibinja 2 eby'abasawo ng'ekyasooka kyatandika okukola mu mwezi gw'omwenda ate ekirala ne kitandika mu mwezi gw'Ekkumi. Ono agamba nti bazze basasula ebibinja bino nga kati bano abali mu kibinja ekyokubiri bagenda kufuna ensimbi zaabwe olunaku lw'enkya. Bakyesooka bafuna payment y'omwezi gw'omwenda mpaka omwezi gwa 10 ng'ennaku 26. Naye waliwo group endala eyajja mu late October nga abo bakoze mpaka nga naku 6 za December. Eby'okubasasula biri mu ntegeka ate tusuubira nti nga tebunaziba enkya bonna bajja kuba nga bafunye ssente zaabo ze babanja. So kwegamba teri abo batasasulibwa. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga yasiima abasawo bano ng'abazira bwe yali ayogerako eri eggwanga wiiki eno. When we are giving medals, we shall have to give the medical staff also, as we normally do. Because in this war of the Ebolas, of the coronas, they are always on the front line. They are always on the front line. And we have lost some medical people. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abasawo abavuddeyo okwenganga ebirwadde ebikambwe beemulugunya ku nsonga y'okulwawo okusasulibwa emisaala gyabwe.